is the system of the system. Luzungu to follow system of the system. Yes. Aha. Ogambo tia muna Kampala muna Uganda. Ogambo tia muna Masaka muna Jinja muna Mitiana. Ogambo tia yes. Obi ne oji wasubiri na sise bisubi ngosomera ku kodi ya mukono kutumiddeko mchala waliwo mwala bamuyita Jaiki waliwo mwala bamuyitani mwala Jaiki waliwo Dorin. I remember Dorin. Waliwo abana banje basomera ku code high school na muli student wa high school wenango oli mwala kutumiddeko mukwano nechali wange ngoli mulenzi ompuliriza naye nga ntumiddeko abana be mukono okusinga mwele kwanti mutambula naffe omukwano gugenda kuba nti gutta abantu mutala mukulu amanyikiddwa nga Angel agenda mu maaso n'okukaabya mutala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi omukwano gwalaga Lwasa bannange muyitirivu ddala akwata mu kalevu n'akakomba n'akanuna nayagala okukakola ebintu ebyenjawulo n'ogamba nti owaaye biki byokola naye ng'ate abikolera ddala vibe ya wansi naye kati ketandika okuba nti erinnya olyo osooka osifune bwino afa Uganda angambye ekwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli bampita ntambi Kimusolo Kiboya Maxud Junior angenda kutuusako bice bife Kampala Uganda omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yasobola okuba nti abikola musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti alumya omukyala bwe yayagalako ng'akola ku TV bamuyita Diana Nabatanzi akola ku BBS Telefina kiri kitya show mpola ono no bagenda mu maaso n'okuba nti bakita n'afuna omukyala omulala amanyikiddwa nga Angel bambi ka video kavuddeyo nga beekutte nga beemulisa nga balina ebintu bye beekola nga byaddala nno ng'agezaako okuba nti ateekawo embeera nti oboolyawo Nabatanzi omukwano ono gwe yali ono omukyala gwamulaga oboolyawo gwamulema okuba nti alaga omusajja kwe koddoka ekibuzo kiri nti bwe tulaba Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti asirika naye nga Lwasa ayogera nnyo kuba biri ani gwe kyaluma gwe basuulawo omukyala yasirika oba onayogera ennyo gwe kyaluma kubanga buli kaseera abeera mu kamera agezaako okukola ebintu ebirumya abantu ab'enjawulo naye ng'ate byebyo ofuna ssente ng'oli mu Namasaka tosobola kubulwa amalo galina okubeera oba oyagala okukakaza nti wakola naye ng'ate Mukama yakuwa Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti asapina nkugamba okuba nti yasodiyamu ku mukyala ng'agamba nti omukyala yafuna kapyata tetulina kye tumugamba era nga omukyala Diana Nabatanzi agenda mu maaso nobolyawo n'okukulukusa amaziga mboko fire yasalawo okuba nti asirika tolina ky'omugamba yagamba tajja kuvaayo olunaku lwaleero Lwasa ne mukyala we basobola okuba nti bakwata bu video nga beekombakomba otumooto nga balaga amapensi nga beeraga amapensi agaddala nkugamba ekintu kimu buladi wange bwofuna ng'omuntu gw'oyagala nga byaddala mwana wa maama mwagalire ddala kubanga omukwano gwa ddala muzibu gwa kufuna olina okubeera owaddala okufuna abantu baddala so n'olwekyo ng'oyagala okubeera owaddala olina kubeera waddala then osobole okuba nti okiringa n'abantu abaddala bwofuna ng'omuntu ng'akwagala byaddala mwagalire nga byaddala kubanga okufuna ebyaddala tebiriyo mu nsi muno ennaku zino abantu bayaaye balimba bafuuka bakuusa boogera bino nabiri kugambye tebitegeereka leero kugamba ndi wa anti enkyo ogenda musanga wakojja kumbe ng'ate omuntu oyo agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo agaba madamu animal kwegamba nga ensolo atambuza embuzi oba ente okuva emaya n'agitwala emulungo obasimanya mutungo n'agijja kwegamba ng'azunga buzunzi so n'olwekyo bw'ofuna ng'omusajja ng'akwagala muganda wange musisita wange mukwano gwange baby wange bw'ofuna ng'omuntu yenna ng'akwagala nga musajja akwagala byaddala mwagale bw'ofuna nga omukyala oyo akola buli kimu okuba nti akusanyusa ng'omukyala akwagala byaddala bambi temumenyanga mitima gy'abaana abo kubanga abaana bajja agenda mu maaso n'okuba nti abawala bafuuse balesibiyani ensonga y'abasajja kuba nti babamenya emitima mulekerawo okuzanyira ku mitima gy'abaana abaana mubagalire ddala mubawe omukwano
mukwano mubawe ssente kubanga olina ate bawo abatalina bambi mugumiikirize muzimbe empolampola kubanga era obulamu buno bwakupangirira beera n'omukwano ogwaddala ofuna omuntu waddala osobola okuba nti omalako saawa zino wetwogerera Lwasa atulaganga enjo bwali owaddala bonna batanzi tali waddala kyobula bayasalawo okuba nti amubwaka naafuna sekise ow'ettabbo bampita Rich Boya Maxudi Junior Ntambi Jimso nkomawo mu party 2 n'amawulire amala ogenda kuba nti okinyumirwa ono boyi bwakitabula eno ekintu ekigenda mu maaso n'okuba nti kikwata olwo osooka ofune enjawulo. Bye bye for now, see you when you see me. I love you all. Oh yes, abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti baggwawo naye ate ne bannamawulire bagenda mu maaso n'okuba nti baggwayo. Twatandikira ku Canary Mugome gye bayita NBS TV ne tuddawo ne tufuna abantu ab'enjawulo kwegamba ebintu byali bituvuga speed straight away naye nga kyamala nekiggwa. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Mugisha yasazeewo okuba nti akuba omwana w'abandi embaga n'ebyenda ne bimwetokota era nga sofa Roger Mugisha is taken. Roger Mugisha yaani gwatamumanyi yali akola biki era nga lwaki anajjukira nnyo mu bintu ebyenjawulo byetugenda okuba nti tukutuusaako right about now osobole okuba nti obitegeera. Yes, mpolampola nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyiriro bozi Ntambi Jimso number 1 Chibu Maxudi Junior wabula kwa tutambula nange n'okusubscribinga n'okusigala nga obeera naffe nawo omanyi mu entertainment sector ebiseera ebisinga abantu batuyita bayaaye nti kizibu nnyo okufuna entertainer ne batugamba nti oyo agenda kukozesa akulekewo, oyo agenda kulabamu amale akusulewo, oyo agenda kukola bino nabiri kimale kite. Kizibu nnyo obutakisanga bwe kityo era nga oba oliawo tujja kwebaza abasajja nga ba Dr. J Chameleon okuli ne Bobby Wine nti basobola okuba nti basetinga trend nti abali abarasta abayaga basobola okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba abakyala baabwe embaga n'okubakolera ebintu eby'ettabu n'okubagulira ebintu ebisinga obungi mu ggwanga lyattu Uganda era nga Chameleon yasobola okuba nti atwala ne mukyala we ebweru. Nawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Mugisha yamu ku basajja oba oliawo abalungi ebyaddala era nga omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti ayagalirwako abakyala b'e Kampala abasinga obungi. Omusajja ono munnamawulire ddala ate nga munnabyamizannyo munnakatemba yes VIP star actor ow'ettabu ennyo ddala. Roger Mugisha it was over the weekend yasobola okuba nti yanjula like akuba mukyala we embaga makeke. Omusajja ono ye boss wa UBC ojjukira ebiseera ebisinga bwe bagoba MC Bra ku TV yali omu ku abo abaali ne Lydia Jasmine ne bagamba nti oba oliawo MC Bra yayitawo okuba nti akonjera omusajja mukulu oba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine Kogata ne boy them there amanyikiddwa nga Fikfa Mike oba Walukaga Shafike kyagenda mu maaso n'okusobola okuba nti kigaana era nga Roger Mugisha oyo ayambye abantu bangi mu mawulire yasookerako ku radio z'oluzungu musajja wa luzungu nnyo era nga amanyikiddwa Uganda yonna yasaze okuba nti ava mu byekiyaaye n'asalawo okugera mu maaso n'okuba nti ayanjula omukyala akyasinze okubeera ow'ettabu obulungi. Emyaka mingi babadde badetinga era nga babadde balowooza nti oba oliawo tasobola kuba nti ayitawo nakukikola naye ng'ate kyamaze nekiggwa era nga Roger Mugisha yasobola okuba nti abikola straight away nga bwe mulaba ebifaananyi byo. Ngenda kusaba producer wange osobole okuba nti oyisamu ebifaananyi bya Roger Mugisha ebikyasiza okuba nti bitukula obulungi asooke abeere nga abiraba kimu ku kimu olwo tusobole okuba nti tukomawo. Abantu abatamanyi Roger Mugisha yoyo gwe bayita Roger Mugisha oyo gwe bataddeko screen yawo njagala omulabe bulungi yoyo Roger Mugisha nti Roger Mugisha ebiseera ebisinga omusajja oyo yasirika nnyo yava mu butaala. Oyinza okumukompyaringa ku bavubuka b'e Kampala abaali envumulo okuli Gaetano Kagwa oyinza okumuteeka mu kategori bw'ekyo okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga John Segawa okuli abantu ab'ettabu mu Uganda. So n'olwekyo oyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Mugisha yasazeewo okuba nti byonna abiteeka ebbali n'asetolinga n'afuna omukyala owaddala era nga omukyala ono oba oliawo
agenda mu maaso n'okuba nti abikola mpola mpola. Ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti otwesigana okutambula naffe nawe obanga olina omuntu gwe weetaaga ebyaddala nga si bya kiyaye. Agenda mu maaso musobole okuba nti mwekwatakwata olwo osobole okuba nti omukuba embaga amakeeke bagisomeko mu byafaayo ate nga ne covid yaze expenses zageze mu maaso n'okuba nti zikendeera. Abantu batono nnyo genda mu maaso osobole okuba nti weddinga omwana w'abandi kubanga omwana w'abandi oyo olina okuba nti omukolera ebisinga kubanga ate naye mwana w'abandi ate naye obeera omwana w'abandi mulina okwekwata abaana b'abandi ne mwekolera ebintu by'abandi mpola mpola. Kimulina okukola ye embaga n'omukolo ogusingawo. Tebakubuuzaabuuza mbu gwe togwanidde kuba nti okuba embaga n'okwanjula nedda boy nedda nnyabo buli kimu okigwanira lwakuba nti oba olyawo timing yetubulako mpola mpola. Mwebale kuba ti mutambula naffe munzikirize nkome wano olunaku lwaleero. Yes, munzikirize nkome wano olunaku lwaleero olwo tusobola okuba nti tegwako olunaku olulala. Mampita Rich Boy and Tambi Jimso. Bye bye for now.